Wiiki eno abantu ab'enjawulo beeyiye Bulange Mengo okugula emijoozi gy'emisinde gy'amazalibwa ga Ssaabasajja Kabaka egigenda okubaawo ku Ssande eno. Nakyo kiwedde katufune abaana bano abayizi ne BYC nga kwotadde n'ababaka ba Paalamenti nga bakulembeddwamu ba Sipiika Anita Among n'omumyuka we Thomas Tayebwa. Wiiki eno n'eringi mazeeko nsisinkana bannabyabufuzi. Sipiika ne mumyuka we n'ababaka ba Paalamenti bajja wano. Olunaku lwajjo waliyo aba Patriotic League of Uganda. Baŋŋambye nti si bannabyabufuzi. Nange ne mbatunuulira ate luli abannuupu baali wano. Abakulembeddwa akulira oludda oluwabula gavumenti. Waayita ennaku bbiri ate abannuupu abalala batajja na bali nabo ne bajja wano. Okujja kw'abantu bano e Bulange kuwadde Katikkiro Charles Peter Mayiga essuubi nti bannabyabufuzi bongedde okwenyigira mu mulimu gw'okulwanisa akawuka akaleeta mukenenya mu ggwanga. Kale Pulezidenti yakola bulungi nga yakajja mu buyinza n'ayogera ku bya siriimu, ensi netegeera nti siriimu gyali. Nakyo kitumu mutugambire nti tukirungi nnyo. Olw'okuba nti obubaka obwa siriimu teyabubikkirira, abantu ne bategeera nti akabaate katuuse. Kyamukisa nti kati bwe twogerera Ssaabasajja Kabaka ye munyenye ku lukalu lwa Africa yalondebwa UNAIDS okulwanyisa mukenenya. Mayiga agamba nti kibakakatako ng'abakulembeze okulaba nti abantu be bakulembera bali mu bulamu obweyagaza. N'engamba abantu be banaafa ne baggwawo onoofuga malaalo. N'olwekyo omukulembeze n'ayagala okutuuka mu bifo ebyowaggulu ayina okulwanyisa mukenenya. Abantu babeere balamu alyoka abafuge bulungi nga balamu. N'olwaleero Katikkiro yaniririza ebitongole eby'enjawulo ebikiisa embuga okugula emijoozi gy'emisinde gya Ssaabasajja Kabaka. Mbasaba mube n'enkola mu bitongole egumya abalina obulwadde, kubanga kakati eddagala weeriri era omuntu bw'alyettanira abeera mulamu bulungi. Ate si kya buswavu nga bwe twasooka okulowooza. Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi akuutidde abafumbo okuba abeesimbu akawuka akaleeta mukenenya bwe kaba kaakulinnyibwa ku nfeete. Tubakubiriza okubeera abeesigwa. Abafumbo buli omu abeere mwesigwa eri munne kubanga mumanyi obulwadde wa gye buyitira. Abatalina bakuba bafumbo mugumiikirize, ate oba osazeewo okufuna munno ekyali badde ekyuyinza bakuyingira mu nsonga yonna mugende mwekebeze. Era tukwebaza okubeera nti ekintu kino ekyamukenenya okubulwanyisa okufuna solution okitaddemu nnyo oba okisimbyeko nnyo essira. But ffe Red Cross mandate yaffe eri ku ekituyita saving life. Saving life kubanga buli life, every life matters. So kyonna ekikwata ku bulamu ffe nga Red Cross tubeerawo. Tusaba tukube ku ngalo olw'ekyo.